Omukyala gwolabaawo wa myaka 29 yatunda ebintu bye byonna asobole okugenda e Bulaaya okuba ekyeeyo. N'omanyi ki ekyatuukawo? Bintu bya nnaku ogenda kuba ng'obiwulira. Mwana muwala oba omukyala Evelyn Lagu embeera ye oba olyawo tewoomya nakabululu. Tugenda bitunuulirako yafulumiza n'oluyimba olupya mu nnaku ey'ekitalo. Byonna tugenda kuba nga tubitunuulirako. Ate nga Felista the superstar, yes, ekintu ne family kimutambulira bulungi, ekisa kya Mukama kitambudde naye. Tugenda tandika n'ekifaananyi ky'olabaawo wabula nga mbaanirizaako mwenna gye musinzira okuba nga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nga mugoberera DPTV Uganda. Yenze Sajime of course abeerawo okuba nga mbatuusako ebintu eby'enjawulo. Ekifaananyi kye mulabaawo lwaki nkisoosezza, Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine yabadde mu bitundu eby'Esserere nga bali mu by-election okujjuza ekifo ky'omubaka w'Esserere. Jjukira yawagidde owa anti mu mugendo gwe balimu ogw'okwegatta. Nga we batugamba nti okwegatta oba obwegassi geemaanyi. Unit is power. So omwami oyo gwolaba yakutte ekifaananyi wansi nga yambadde saati ya General Yoweri Kaguta Museveni, kyokka ng'ekipande awanise kya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyinza kwogera ki ku kifaananyi kino? Kigambo ki ky'osobola okukozesa ku kifaananyi kino? Like bw'obanga gw'okirabye ki ekijja mu mutwe gwo? Kiki oyinza okuŋŋamba namukadde ono ekyebadde agenda maaso n'okuba ng'akola? Kale awe from that story njagala nkutwale wa Felista the superstar. Mwana muwala ono oba omwana ono yafunye full bursary, saafu wabula full bursary. Nga bw'omulaba taata weeno mu ssaati erimu obutonyeze, Oweekitiibwa Honorable Latif Sebagala naye omulaba. Eno ye mukyala atwala essomero erya Kisaasi College School, era nga Felista we twogerera yamaze dde okuba nga atuuka ku ssomero. Olunaku lwabadde lwajjo, lwabadde lwa Monday, n'agenda maaso n'okuba nga aweebwa full bursary okuva mu senior 1 gye yayingidde paka ate senior 6 kitegeeza gy'emyaka 6 nga tasasula wadde ataso. So deal eno yabaddemu nnyo Honorable Latif. Webale nnyo, webalire ddala okutunuulira abaana bano n'ebitone byabwe ne mugamba kamubayambeko, kubanga ensi yali ebatunuulira ng'egamba abaana bano buli we bayimba amaanyi g'okuyimba oba femu gye bafuna eyinza obbalemesa okusoma, naye abaana bangi tubalabye nga basomye ate ne bafuuka abantu ab'enjawulo. Tweyanziza tweyanzege mu ngeri ey'enjawulo. Olunaku olwaleero lunaku lwakusatu, ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi tuli mwezi ate gwakubiri omwaka 2023. Olunaku olwaleero lunaku lwakusiigavu mu bannaffe Abakatuliki, lunaku lwakusiigavu. Kale nno kansubire nti nawe wafunye ku budde obugenda maaso n'okuba nga ate bakusiiga kuvu. Omwezi guno gubeera gwa nnaku 40 era nga ennaku zino baziyita ennaku za kalema. Kale mukwano gwange osobola okugenda maaso naawe n'okuba yatuuseeyo. Webale nnyo, webalire ddala, naye nga omulamwa omukulu ennyo mu nnaku zino eza kalema mukwano gwange zibeera oba oliawo okutuuka kugamba ku kyamagero oba ku byamagero, ku kyamagero ky'okufa n'okuzuukira muganda wange. Kale nno yatuuseeyoko ne bakusiiga evvu. Webale nnyo, webalire. Away from that side njagala kutwalako waliwo omusajja mukulu abadde yeefuddemu ayitibwa Nsubuga John ng'anyaga bannakibuga abasala ensawo. Omusajja ono okusinziira kugamba ku mwogezi wa poliisi, myuka omwogezi wa poliisi
CPS wali mu kibuga Kampala ayitibwa Ruth Owesigire. Omusajja ono bagamba nti bamukutte era mbonnambira agenda kuba atwalibwa mu kooti atandika okuba nga ate awere ennemba n'emisango gino. Ono abadde musajja mekete nnyo nga asala ensawo, ogenda okutuuka gy'olaga nga kiwaleti wa, ogenda okugira bwoti nga munnanga ate simu temuli. Kakati ono ennaku z'omubbi zibeerana nga twefumiitiriza n'ogenda mu kisiibo kino kye tutandise olunaku olwaleero ng'abakkiririza mu Kristo Yesu. Kakati ono ye ennaku zaana zaweddeko zaweddeko tatuuse mu kisiibo. Kale bwe tuba nga tuvuddeko sayidi zeeyo, njagala kutwalako ewa president w'abayimbi kulembera ekibiina ekimanyiddwa nga Awuma, omukyala Cinderella Sanyu. Njagala kutegeeza mukwano gwange nti Sendi bwatyo agenda tuleetera omwana owokubiri mu space yabbanga ndowooza lya myaka 2 gyokka. Alabika ayagala kuzaala ekintu kino akite akiveemu asigale ng'anoonya kafiizi naye ng'ebyokuzaala kale nno ekintu azizzaako nyo omwana akyali muto nnyo yamuzizzaako ekitaliimu sitaani yenna. Kale tubaagaliza bisima byereere. Away from that side mukwano gwange njagala kutwalako eri omukyala ayitibwa Evelyn Love. Omukyalo ono mukimanyi nti obulamu bwe si bulungi, like buzze bubonyaabonyezebwa obulwadde obw'ensigo era nga yatwalibwako ne mu ggwanga erya India asobole okuba nga ate akyusibwa ensigo, wabula yeesanga nga tasobola kukkiriza. Abasawo bamugamba nti bwe tujjamu omwana w'ensigo ne tugikuteeka muwere ogenda kuyambibwako neera akaseera katono nnyo ogenda kuba ova mu bulamu bw'ensi eno. Bw'atyo omukyalo ono n'asalawo omwana amulekera obulamu bwe, then ajje ate abatolinge n'ekirwadde ekiseera Mukama ky'anaabasobodde okuba nga ate amubeezaawo. Abantu ab'enjawulo abazze ne bagenda maaso n'okuba nga balambula ku mukyalo ono. Mwabo mwe muli mwana muwala gw'olaba waayitibwa Vivian Tendo, yawubyeyoko olubo lw'ekigere agende maaso n'okuba nga ate abuuza ku Evelyn Lagu. Yafulumiza oluyimba olupya, limba lwa nnaku nnyo, yabadde alaajanira Mukama. Nkole ki? Nzizeeko ki nze? Mpa ekyokukola, obulamu nga bugaanye era ng'agamba neetaaga kamfate, neetaaga okumbeera. Limba lwa nnaku nnyo. Osobola okugenda wali ku YouTube y'omukyalo ono amanyiddwa ennyo nga Evelyn Lagu, then nolaba ku luyimba luno lwa nnaku yaluyimbye n'omukyalo omulala, then nogenda maaso n'okuba nga omuwagirako ku YouTube awo akasente n'akafuna oba oli awo n'aluma kanyama, cause obulamu tukimanyi nti bukaluba mu kiseera kino. Away from that side waliwo story eyankutteko ennyo nenjagala njigabane nammwe abangoberera. Njagala kusooka kubeebaza, timwebale nnyo, mwebalire ddala, nensaba Mukama Katonda abawe bye musinga okuba nga ate mwagala. Abangoberera njagala kubasaba mugende maaso n'okuba nga musubscribinga. Twakomyewo tetunaba kuba nga tukomawo mu butongole full, but at least everyday tugenda kuba nga tubaako ensonga ze tuleeta, amawulire ge tuleeta, but si mu bujjuvu nga luli. Very soon wiki ngejja tugenda kuba tukomawo mu full swing. Kale omukyalo ono wa myaka 29 ye Judith Mukwaya. Omukyalo ono maama w'abaana 4. Omukyalo ono ali mu maziga, ebintu si birungi. Njagala kutegeeza mpuliriza nti omukyalo ono ng'abantu abalala beegomba okgenda abroad bakole kasente, yatunda ebintu bye byonna ayiye agende. Wabula bambi abantu beyatwalira ssente balabika nga abaali abafere, era kyeyafunamu bambi babba ssente ze ate ne bamurepinga, bamukwata ne bamurepinga. Tekyakoma kubanga bamurepinga ne bamukwasa akawuka akaleeta mukenenya, bumpimpi mulwadde wa HIV, yekubidde omulanga. Naye kampani ezitwala abantu
n'abantu abatwala abantu bano abaana abagenda abroad babeera mu nnaku gy'otamanyi nakumanya. Omuntu tasobola kwagala agenda mu Buwarabu ng'alina ssente ze agendeyo gye balwalira emigongo naye ate n'omuddako n'omubba. Story eno yankutteko nnyo, njya gibawa mu bujjuvu. Nsaba Mukama abankuumire mubeere bulungi mwera.